bongeze obulamu nabo bennyini abagumi era abawe amaanyi agajanjaba jjajja abeerenga atereera byebyo ebiri ku sayidi ya SB4 songa ate ye Diamond Platnumz abeegase n'omwami The Ben ow'Erwanda munange batusuliddewo akapya aka 2022 era nga agenda okakabireko ku channel zaabwe omwami ono The Ben twamulabako mu kayimba ni Rema Namakula This is Love songa ate ye ne Gravity omutujju yalumbye dda n'abanga akola akayimba kagenda okukyamula ennyo mukwano ogendako ku channel ye yes nako oberenga okakeberako ye omukyala Spice Diana saako n'omwana Lazy Palaso nabo omwaka bwe batyo baguvibingiddemu nga batutegekera akayimba mukwano eno kyolina omanya hiti agiwuliddeko akasampo ako osobola okutugamba ye naye nga bagambye it's on coming soon bagenda kuba batutegeeza ddi oba wa we bagenda okuba nga bakateeka nga bakatadde naye nga kyolina omanya amaanyi mangi nnyo ku sayidi eyo katukalindirire so nga teye Pia Pounds munange bibi agasoso okuvaayo twalaba nga bamutimbye ku show eyabadde e London nga lumu naye ate mu bagenze teyabaddeko manager oba omuntu eyakwasaganya ensonga ezo nga yavuddeyo n'ategeeza nti omukyalo ono yali ssente n'atajja so nga ate ye yavuddeyo ku pages ze na clearing air n'agamba nti nedda ebyokugamba nti bamuwa ssente n'azirya tabimanyi ebyokugamba nti no biki kwegamba ye agamba tabimanyi she has been royal to have hands so ayina ensonga lwaki teyagenze era nga obuzibu buli mu ku ssente butajjuzibwa na bintu bingi nnyo abinnyonnyodde n'asuubiza okuba nga ayinza okutwala omwami ono yamuwadde omulimu mu mbuga z'amateeka for defamation so nga ate yo poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo evuddeyo neetegeeza abantu abayitirivu beyakutte mu bikujuko bino ebyokuyingira omwaka nga bawererako ddala 1,152 ab'ebigere emmotoka 153 kwegamba alaze erambuludde ennamba y'abantu poliisi beyakutte oba beyasobodde okukwata nga bamenya amateeka mu bikujjuko ebyo ku sayidi eyo so nga ate ye omwami Okello Olyem avuddeyo n'ategeeza nti enkolagana yaabwe ne US y'amaanyi nnyo singa bwe musuubira so munange ebyo bye mugenda mu bungeesa simaya bino simaya birina edda mukwano ebyo bigambo byammwe bo ne US mukwano bakwataganira ddala enkolagana ya muggundu nnyo nyini ddala ye omulodi Arias Lukwago avuddeyo n'alabula omwami Hussein nti mukwano genda mpola speed ebeere ntono kuba ne Jennifer Musisi bw'atyo bwe yali naye essaawa zino aliwa nti munnange genda mu maaso obenga mwesonyiwa okugoba abantu mu ttawuni abatembeeyi kuba ojja kukomekerera nga omukyala Jennifer Musisi so nga ate ye mwami Martin Beta ono nga manager omu ku bamanager ab'omwami Eddie Kenzo avuddeyo n'asiima omwami Sami Search semakula nti munange they paved the way mu music industry kuba nti munange senga sibbo music industry senga sibwetibweri nti bakoze by'amaanyi nnyo nyini ddala abaami abo abasookawo nti munange ensonga lwaki nabo abayimbi baabwe bali bulungi nnyo ennaku zino so nga ate ye omukyala Fifi the Queen avuddeyo n'ambeerako n'omukyala Spice Diana kubajjukira abayimbi bangi oba abamanya mangi bamaliddeko omwaka ew'omukyala Spice Diana naye nga ogenda wulira ku mboozi yaabwe eyabaddeyo okusayidi eyo emirimu nga bagikwasaganya nga bwe bakedde okukola emirimu kwegamba nga batunyumizaamu experience bwe yabadde ku sayidi eyo nze nkwongereyo. Hello. Good morning, guys. I know. I mean, from 4 we are up. Actually, one. That's been How are you? having you guys. I'm fine. Same here. Remember in New Year's first Yeah. 2022. Katonda tusaba tuwe the most blessed Amen. this year. Big amen. N'abakazi abali ewena we wish you all the best. We wish you all the Love best, each guys. other. Support each Shemu tutama. other. Uno mwaka banange. Tukyuse. Nze buli gwe nanyiiza. Uno mwaka nsonyiwe. Nkuteekemu ekaawo. Buli gwe Setonda. nanyiiza. Kambe ansonyiwe. Tubireke mu mwaka guli. Buli wetonda. Buli gwe nanyiiza. Same vibe this year. And more energy. I don't tolerate nonsense.
okize kyange kyanjawulo musonyiwe tudemu tuwenyize 2022 tudemu twesonyiwe nga so nga ate ye mwana muwala Victoria Bagaya ono nga musomi w'amawulire ku NBS muna basazeewo saako n'omwami we bagambe nti I do over the weekend. Congratulations. Era nga omukyalo ono bakajja bakole okwanjula kwabwe ababiri baneeno. Congratulations tubagaliza bisinga mu bufumbo bwammwe.